ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Okay, atumaniriza mwenna abeekumira ku mukuto guno gwa Unique Media olunaku olwaleero lwa Saturday. Lero Saturday. Yeah. Lero mbeka. Nakuzumweza 23. 23. Fetwa omudde musomesa omubuuza. Date zimu. Lero Saturday ndio tukoze program eno. Samike gemanya gange Unique Media joliko era nga tutambuza kyempita nti kigambo kya Katonda. Era nga ensobi zinzo bazikolebwa here and there. But Mukama yatutonda nga tuli bantu. Yatonda ko bamalayika kubeera ku nsi kuno. Wadde olumu babeerawo ne batukuuma. So nze ndi muntu sensobi zibeerawo. So bwe bangenze mu obukyamu. Tonkyawa bukyayi. So nkubira kasimu oba oyina embeera gy'osobola okuntereezaamu n'ontereeza. Naye ate ne mba nkoze ebirungi. Okunsiima si kibi. Kale mwenna ababeerako abali ebweru w'eggwanga nina omusajja wange ali awo buli wemba mpitawo olumu anyimiriza akanika piki ali awo saidi z'ekigunga bamuyita Richard. I think ye Richard mbaseerabidde nkutumiddeko then nina yeyita president w'aba late viewers Unique Media Late Viewers Association akyali ku programu zo ziri tabuuka yeva abaleti naye amalayo beera ndi awo naddeyo ka comment ku programu gye twasembayo kukola naye kinkoze bulungi kino. This is good. So nkutumiddeko bulaza
n'abeegattira mu association eyo mwenna tubaagala nnyo tubaagalira ddala. Then waliwo omuwala bamuyita Kaites, Susan. Kaites Susan. Oye Susan baseerabidde. Naawe nkutumiddeko nnyo mwenna besobodde nakwogera wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale Samike ge mannya gange olunaku olwaleero tuline Musanko Kojja Musanyusa abamu mumanyi nga Kasirye nimbye nedda ssebo amanyi nga Kasirye eyali devil worshipper eyakoleranga sitaani ndo banvunaana bangamba saamalayo obujulizi bwo tetwabumalayo nanti bye tukwasaganya ne bangamba tetwabumalayo twabuukabuuka so naye bwe twategeka bwe tutyo wadde tetwamalayo naye twategeka tugende bwe tutyo kubanga mubirina obwedde era mubiraba mwebiri abamu mubirabira ku channels endala n'obujulizi omwabuwa mu makikanisa amalala lwise tulina kulabye wabaddewa UCC Naluvule Bone Musoke bantumiireko abo bagambe mbaagala nnyo sima batebalaba Unique Media naye babeereko bagirabe buliza ku bantu abo then tube nga tugenda mu maaso nakulwaleero. Okay, Mukama yeebazibwe omulokozi Kristo eyatulokola. Twagala kwebaza Katonda nti kubanga ye aba atumanyi. Erinnya lyange nze Alan Kasirye Musanyusa. Nina n'erinnya lya Kojja kyovula yono ndi mwanguyira okuyita Kojja Musanyusa. Nti Kojja Musanyusa alivaawa. Ndi mukugu nno mu bintu by'obufumbo. Njogerera mikolo egy'okwanjula n'egy'embaga. Era nga nteekateeka abaana abagenda mu bufumbo abalenzi n'abawala. Kusingira ddala ennaku zino ndi nnyo ku balenzi kusinga abawala. Lwaki? Abalenzi si bateeketeeka ate nga be baliida gy'emitwe. Kati bambi abawala babateekateeka nnyo bamaama baabwe babafaako. Babateekateeka beeyonja batya abaana nga babateekerateekera abalenzi abatali bategeke. Kaakati amaanyi nga taddeko nnyo ku balenzi okulaba nti tubategeka ate kubanga be bagenda okuliidinga abawala ba be balina ssennene mu maka gaabwe be baleeta abawali emitwe. Wonderful. Emitwe. So nina obuweereza obuyitibwa A Sweeter Marriage Family Prayer Altar. A Sweeter Marriage Family Prayer Altar. Kati ekyoto ky'abafumbo ekyo mu maka. Kati owulira waliwo point owulidde abafumbo ate mu maka. Kitegeeza okuba abafumbo mulina kusooka kubeera bameka? Babiri. Kati okufuuka amaka olwo ne mweyongeramu abaana ne ba relatives. Maka. Kati ge gakola amaka. Kyovula balina kuba maama taata n'abaana then n'abooluganda. Kaakati kyova olaba nti mu famire ekyo nsonga nkulu naye mulina kusooka mmwe babiri. Kyekibuyisa nti family prayer marriage and family prayer altar. Naye nga nkulaga nti obufumbo buli sweet. Bw'oba oyagala okakasa nti buli sweet ddayo osoma ebyawandiikibwa nga ne bw'oba okola bukozi sex na muntu ne Katonda akinyumirwa. Katonda anyumirwa sex nnyo. Anyumirwa nga abaana bali mu kukola sex. Bulungi nnyo y'ensonga lwaki akuyamba n'oproducinga n'omwana. Kubanga abeera waawo bwe tugamba tugenda mu area eyo nkugirayo n'ebyawandiikibwa nga abeera awo n'akuba ne mu ngalo n'agakyovula bangamba nnyo abafumbo nti gambako munno nti lero tugenda kukola sex naye twagala mwana mulenzi mugatteko emikono musabeko Mukama sex wa leero abeere nga wanjawulo. Naye ekyo sekisi abantu tebamusabira oyagala tukola ki? So nsonga ate ensonga nkulu. That's why nti obuweereza obwo Mukama yaŋŋamba nga nakamala kuwasa mukyala wange omwezi ogwo. In fact nali mukono ku diocese gundi y'Abaprotestant nali ngenze mu gundi y'abavubuka ba youth naye mba ndi mu kusinza abafumbo ne abantu nga bwe banajja bwe bati mu church ne batandika ne bo batulanga eri mabega kubanga nze ndi mulokole ate bo
Protestant naye by then Muzeeyi Ntagali yali abagambye kuba baali banoonya njogereko n'abavubuka naye mpulira eddoboozi nga liŋŋamba nti olaba abo bonna abatudde awo oli yasuze waagundi oli yasuze waagundi kati laba Omwoyo Mutukuvu agenda okutandika okwogera eri abantu bano jjukira ate bo tebakkiririzanga nnyo simanyi kati bwe bali kubanga engeri gye sali mu ddiini yaabwe tebakkiririzanga nnyo Omwoyo Mutukuvu kati nakwata akazindalo n'ensinza n'entandika okwogera ebigambo gye bakola ki gye bali gundi waliwo yasuze waagundi wasuze mu galagi kati alegwa wafudde bufumbo bwa kati ekyali ekyaba youth ekyali eky'abaana kyamaliza kitambudde kigenzewa bafumbo kati kyagenda okwetooloola nga balina okuzza obujja obulamu bwabwe nempulira eddoboozi nga liŋŋamba genda oŋŋambira abafumbo bonna banziriza obufumbo bwange mbweddukanyize bo tebagenda busobola owava obuweereza obwo gamba abafumbo nga bwowulira eddoboozi nga bwonoosirikira ng'oli mu presence ya Mukama owulira I think eyo gundi moment wali ogi osinza owulira eddoboozi nediba nga ligamba gamba abafumbo abo bonna banziriza obufumbo bwange mbweddukanyize tebabusobola nendabanga bonolaba abachina ng'oli ayomba ne munne nolaba nga ndi awo mu kusinza okwo kwe nnali awo kati naye okuddayo okubuuza ntya nze yakawasa omwezi gumu nejjukira nina obukugu bwange buli obw'okubuulirira obwa kojja ne ssenga bye bayita ebyo ye nasoma ewa nga nkyali e Misiri mwenzija n'okwogerera emikolo mwe nafuna interest evaayo okwogerera emikolo kati nali mukugu mu kusomesa abantu eby'omu kisenge naki naye nga bitambudde kubanga nasomesebwa Senga Najjemba wali omuwuliddeko ali bakati akyaliyo Kaboozi simanyi naye nga mumanyi abo be baatusomesa yalinanga essomero Cape eyo lwegaba kati nga tujja ne tusoma n'abaana ba university ne musoma okwa kati ne tubiyiga bwe babikola ki kati nga nina obukugu obwo kati laba nzija nfuna kino olwedde njogerera emikolo naye nfuna ate ekinene nga nze yakawasa tandika obuweereza bwe buti eno ministry nga nnene finally Mukama n'aba mulungi buweereza ne butandika kuba Katonda aba ayogedde kati we buli butambula tubutambuza kati mulimu gw'ebyo that's why nti nayagala njogereko naawe eriyeyo era nkuleese kojja musanyusa livaawa kojja tutegedde otegedde kati musanyusa nali nkola ku Top Radio nga nkola nali omanyi be bayita ba substitute DJ by then babayitanga ba DJ naye obeera broadcaster nti nga nkola mu production naye nakolanga nabo Solomon Kisemakola Kayinda abaani we batyo betwalinga mu production kati nga obeerawo covering ebituli banna abatakoze eki abataze kubanga program oludde ffe tugenda okuyingira ku radio nga program zaabwe zijjudde abakozi kati naye nga production yeina wali okuba kiraka kati nali nkuba kiraka naye nga ekyandeeta kukola script eza production nakulanga bulango obwo ng'andika omulimu gwe bampa naye nga olwedde ndi professional DJ ate nga ndi mukozi nkozeko ku radio by then kuba nali nkozeko ku Dembe FM nga producer w'abapadde bitamba edda programu eyo gyetwalinanga neamoti padde wakolera ku Dembe gwe yali kati nze nali producer waabwe kati yali yagundi jjukira nze nasala ku Veeri okujja eno Roja kati mwebyo bandi ku Top Radio muvuka bamuyitanga Kato Enoka yakolanga program Essanyu Mutumbi kati olumu teyakolanga nga bwomanyi ebyaffe by'ekirokole nga n'aka transport akamuleeta kabuze kati ate gwe wasuzewo okuba ekirango kyago n'agawanyi kavalingira awo n'ogattawo ekiro ekyo ojja musanyusa bwotyo kati nkola bwe ntyo ku Top Radio nkulira ddala abantu bakola ki naye ng'ate nina olwa skill nina byenkola abantu bibatakola ki lwokuba nava Misiri nga ndi kafulu mu media kati nga bantu bawulira ekintu kyanjawulo kati waliwo omuvuka bamuyita Alan Owenansana kati ng'akuba essimu lumu naŋŋamba nti Mukama ŋŋambye nkutuuma erinnya ate wa Mukama yayogedde erintuumu naŋŋamba ŋŋambye nkutuuma erinnya lya musanyusa kubanga buli bw'osanyusa abantu be naye aba musanyufu oliva erinnya lyavaawo mu biryange ebyokusaka jjukira luli nayitanga mwana wa Misambwa Junior kati nayina that gun nga mwana Misambwa Junior mwana ezaliwa mpaka enkadde nazaliwa mpaka enkadde neyavulya mero joino nyonsi bakusawo yakwinisula kukulokotawa ganga
kisanyusa mu kwogera naye nga kirina amakulu nga nti kati tokyali kiri Mukama nga yekutumali mwana wattu era ndi muntu agamba nti Katonda akyusa abantu amanyi kubanga okuva olwo kebere passport kebere marriage certificate kebere kiki kebere ndaga buli kimu kati ndi musanyusa Alan Kasiri musanyusa bwaro Katonda okay anti kati obuzibu bwenfunye mu introduction yo batu wanondeeta abantu batugambye ebyabakojja ne senga yes bya sitaani tebi bintu bya sitaani era owuliranga oli nga yeetaddeko ndi kojja ndi musanyusa I mean kojja ndi senga ndi saalongo ebyo bintu bya sitaani ate gwe weeyita kojja tera okyeyagaliramu nnyo okamala ate era bakimpita n'egye ngenda yonna njogera n'emikolo kati n'emikolo gye twogera gya sitaani ante era awo tujja kugendawo mbwe era n'emikolo gye mukola si gya Bwakatonda emuli mu byansi ensi yabatwala akati ekizibu ky'ompadde kiri kimu nti tulina essaawa emu ate kyoleese kigazi onookyongerako tulikikolera olulala n'okyongerako ekyo tukikola olulala kubanga nina okulaga ebyawandiikibwa okuva ku lubereberye kati awo tudde mu Bayibuli tugibikkule Bayibuli kuki ku Bayibuli ntandika okulaga marriage eno gye twogerako kubanga kyo ojja n'okusanga n'empeta eno n'empeta ya sitaani ojja kusanga nga buli muntu yenna kyasanga kyakola ki abo be basse marriage balirawo abo be basse marriage ya Bwakatonda yagitandika naye erina ennono bwetambulirako for the respect okurespecting omwana omuwala gw'ofunye kati eyo tulijongerako nzije nga nzize kulambulula ekyo baddeme kuddamu kugamba nti ebintu by'okufumbirigano bya sitaani era bwe biba bya sitaani baleke n'obikola tebabikola balokole bamnange nze ayogera naawe ndi mulokole kati emyaka 21 na saagala kyeyita kubanga mpulira bubi abasumba bibakola ne gyendi ndi musumba mu kkanisa gye nkola ki naye temukimpita sikyagala kubanga n'obusumba sibwagala ngaloge nagamba oli musumba ntwala nabbi kuyita Julia kati manyi ate bweba eri eyo njimanyi nnyo kati kitegeeza mutuyambe ne sex temumukola n'abaana temubazaala asekisali kati ye sex si wa sitaani wa Katonda naye nga abakola ekiteekateeka bagende mu sex be bakola ebya sitaani mbu kati ebyo bya sitaani mbu kasita nfuna omuntu wange bagala kubba baana babannaabo nga tebarespectinze anti ndu kati emikolo egyo gye mukola era nali wano ne mwami ne mwezi wa Katonda Jeremaya n'aŋŋamba nti n'egyo emikolo gye mukola omukolo guyina kuba ogwo gumu guliwa byonna naye kati mmwe abamu bakola okukyala kwanjula mbaga ebyo byonna mbu ebyo bikyamu era n'aŋŋamba kano akantu okalaba kemuyisaamu abantu ba MC mbalaba aboogerera kemuteekawo mbu ne bajja ne basala nti awo babeera akaguwako ke basala babeera kasita mukasala ne mukakutula muti bamaze okwekutula Katonda olwo nga muyingidde mu nsi anti nze mbikuwanga webiri babiraba era ate ne gwenjogerako njagala lwakuba nti asitandinga nabyo lwakuba nti si byakuyimirira nti tukayana kuba kusomesa kikikulu Bayibuli etugamba nti abantu bange babuze olw'okubula okumanya bw'owa omuntu information ate abantu mwana ku mitimbagano gyammwe gino ky'omuwa kyagenda nakyo naga wamma ddala kituufu ekyo kiki kituufu naye olina okuddayo obuuze kino kiva ku ki kibeerewo kati tuddeyo mutwogere tutandike okusomesa ku decoration nabo tutandike anti ebyo byonna era naŋŋamba ne simanya ebyo sima omugole n'agenda naba mukyeru bagamba ekyo ekigoye ekyeru kiri presentinga kitangaala taddamu kutawaana kati mwe mukola changing dress n'akijjamu n'ayambala changing dress awo ensi neeyingira kati taddamu kutawaanya naye kati waliwo kye tuyita culture
kati culture ya sitaani kirungi oŋŋambye tujja kudda nga tugenda kwogera gundi ekyo kale katugireke tuleme gigende nze njagadde kugamba kubeera namugamba nga tuli naye ne mugamba musanyusa kojja ayina asomesa bulala ngenda kirungi nnyo ngenda kujja tusomesa ekyo tukirage ne mu bayibuli bwe kitambula ebyasenga musoma musindika abaana ewa ssenga era naŋŋamba nti ssenga talina kusoosowazibwa nnyo mu mikolo ekyo kakati mulina kusoosowaza saagala kubuuza gwe kubanga sigwe wakibuuza oli yakibuuza kuba nandibadde nkubuuza ssenga yaani era waba ssenga akola ki ebyo bye mukola nze sibimanyi tokiraba nti kati obutamanya omuntu agenda kukola ki anti mumusoosowaza nnyo nedda ekintu kirina omutendera kye bayita empisa y'eggwanga gy'oli kati nze namaze diploma yange mu theology era bagenda kuntikkira ebyo nabyo bya sitaani ebya theology bikyamu mwoyo mutukuvu yakusomesa bino byemugera ne musoma simane bifu kale eyo nvuddeyo Samikege emanya gange ne Kasirye n'osoma amawulire nabyo bya sitaani bifu ebyakatonda kuba bino ebyamawulire ebyaffe naye bino ebyakatonda tebabisoma mwoyo mutukuvu yakola ki bwe si bikwate mugende bayibuli egamba nti abantu bange babuze olw'okubula okumanya bagenda kutegeera batya nga tebasomye oba lwaki abantu tujja gendayo Samikege gange ndine Kasirye bwe ndi naye tujja funa obudde tujje tutangaaza ebintu ebyo naye njagadde bikugamba kale ekikundeesezza sikuleese mu mbeera eri ey'obujulizi obaagala tulidda basuubize tujja kudda tubimaleyo tugenda kudda tumaleyo obujulizi obwo neetonda nze nabulwa obudde musajja naye ng'obudde bumbuze nga ndi tight bwe tujja kudda ate ku luno sigenda kuteekamu nange embusimaatu gaziyeemu byakusomesa nja muleeta abuwe bugweyo tunaasomesa olala oba tulinaatuula wiiki namba yakuddayo ndabe vidiyo ndabe we twakoma kasita playlist ye nagikuliyetinga olaba from party yeesooka biddingana biti kale kati nkuleese mu mbeera eyo kati nkuyitaani kojja mpita Alan simple Alan tekikwetaagisa nnyo kuteekawo mannya gatiisetiise anti gwe kojja musanyusa kale kankuyite Kasirye ekikundeesezza twogere ku bufumbo but to be specific obufumbo bwa leero bwawukana butya n'obwedda era abedda obufumbo baabutambuzanga batya okubeera ng'okwawukana yawukana si mu balokole si mu batali balokole bo bususse abedda ng'ebyo tebyaliwo nnyo lwaki biri kati abaana n'obalaba nga babadde mu courtship oba sima abadde mu girlfriend boyfriend emyaka 4 I'm giving an example temuddeyo ne mugamba abalokole babeera batya mu ebyo emyaka 4 amazima gali nti n'abalokole gye bali nga bali myaka egi balina bayitirivu sinajokka nga baagalana bulungi buli kimu kitambula bulungi naye kasita bafumbiriganwa oli kati byayise ebya sitaani ne bafumbiriganwa mu bufumbo obutukuvu mwembaga yabaddeyo mugenda owulira mu myaka egi oba gumu kitundu bwate bayawukanye kyokka ng'ena giri gye ng'ena giri nga tebabadde mu bufumbo kiki abedda nga baabeerangawo nga tewaali byamalidaadi bino kati singa gundi yannyamba n'akusomesezaawo n'akulaga nti sitaani awo wayingirirawo okutandika okulwanyisa obutuukirivu n'obutukuvu singa yannyamba n'akugaziyirizaawo kyandibadde kikola n'obatadda mu kugamba sitaani mukama yeebazibwe kale nsanyuse nnyo n'olw'omulamwa guno butuufu ennaku zino obufumbo bukaabya abaana balwana kugenda mu bufumbo abalala baddukayo babufuluma abalala balwana kusamba ku gawuni abalala balwana kubeera ku mikutu mitimbagano ebintu bingi ebisigamye mu bufumbo naye tulina kusooka kukizaayo
eri okusinziira ku kibuuzo ky'obuuzizza njagala tuddeyo mu Bayibuli tugende mu Genesis chapter 2 verse 18 gy'oba onsomera yegenda okukuleetera kye twetaaga kwe tugenda okutambuliza. Genesis 2:18 egamba the Lord God said it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Okiwulidde nti si kirungi omuntu okubeera atya yekka nja muleetera omuyambi amugwana. Kati owulidde omuyambi kati yene eyogera ku ki ku muyambi. Kati challenge gye tulina ajje waka aba amanya azze kufuga kati ate ng'oli ono gw'oleese yes abazze ng'amanya azze mufuge babiri okitegedde naye ye muyambi ekyobuyambi kati ate bo bajjajja buli obufumbo bw'oyogeddeko obwanywera bano bajjanga bamanya azze kuyamba ku musajja okumulimirako okumukuliza abaana n'okumuzaalira abaana ali kuherepinga musajja ono afuke maani afuke product eri eggwanga. Kyova olaba bw'omala okuwasa munno alina okubeera nga mukono munene nnyo mu spiritual world ne mu physical world. Kati lwaki obufumbo bw'edda bwayimiriranga ate obwaleero buganye? Kati waliwo kye tuyita omwenkanonkano olwo tuddayo mu kiri kisacula ekyensi ekigamba nsonyiwo kiyita bwenti ekyensi ekigamba omukazi olina okwenkanankana n'omusajja. What a man can do a woman can do. Avuga emmotoka ngivuga muve waka buli omu n'akwata erirye ekyo kamwe muli mu gundi etya emu ozimba wano oli n'azimba apartment wali bamanyi n'okuzimbayo obuyumba bwabwe nga tokoze eki. Kati ebyo byebireese challenge weeri naye abantu bano balina kubeera together. Adamu bwe yalagajjalira omukyala era mu eyo yennyini eyo yali akibala yalagajjalira omukyala n'agenda akola ebibi yamulagajjalira yes omukyala n'atayaaya mu lusuku n'agenda teya mentalinga ha yamuleka n'akola byayagala weekolere by'oyagala weebufumbo. Kati that's why kati tuli mu kubonaabona. Kyo kitegeeza ako k'oyogedde ne kati abasajja oba abaami baleka abakyala ne bakola bye baagala. Lwaki? Kubanga ono yazze kufuga naye enjuba girimu basajja babiri unagera kiki ekinzita ngakwatamu obusaati bwe ate entebe tebagigabana obufuzi tebabugabana. Kati ekyo kizzeyo ne boddayo mu Bayibuli Katonda bwe yalaba nga Sitaani atandise okwegira bw'ati ayagala kutula mu ntebe yamugobayo mu ggulu. Ekyo bwe kiri kati singa marriage tunaagizaayo kweri muganda wange oli byeyita ebya Sitaani kubanga ebyo yanyweza nnyo amaka. Kati lwaki kati gatabuka? Kati ge wali baddoga ndi galimu Katonda mungi nnyo lwaki kati gatabuka? Lwaki? Kubanga tuganya okukola principle eri entuufu eri etya ey'okuyamba kyala olina kuba submit eri omwami. Owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosan Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano, oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako, naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Kakati singa tuzaayo ne twebuuza maama ono yafumbirwanga ng'ali mu myaka bwe giti nga muto n'atuula n'afumba n'azaala abaana 17 naye nze nzaddeyo obwana 2 kati ndaba nga ono takyali wa mugaso. ndaba nga tebigenda kitegeeza teyagumiikiriza. Kati marriage erimu kye tuyita okugumiikiriza kubanga gw'okuze nayo ffe waffe nze ndi muganda mu Nnyarwanda maama wange mu Nnyarwanda taata wange muganda kakati omuganda omunyarwanda ono abaganda eno balina bwe beeyisa n'abanyarwanda balina bakola ki ndi misaayi ebiri. Kati nze ze mpasizza mukyala wange gwe nnina wankima kyokka waluli olulangira oluli mu bufuzi olufuga olwa Ssaabasajja era be bamunaanika mu lubiri lwe bamunaanika. Kati nfunye omukyala oyo
ewaabwe bakolerera mukolerere mu mbejja tamanyi talina kyamanyi kukola ki kukola bwe batyo bamukuzizza so ne bwe naalwana mujjemu ekyo kiri mu musaayi kati nina kutandika kulwana okuba nti amaka gange gano tegamenyeka kumanya nawasa kalicha bweti bwe njiwasa ngeri bweti kiki kyentekeddwa okukola gyali kati nina mulaga gwe ng'omukyala bino by'olina okukola amaka gange mozze kuba tabimanyi kati nze nina omuyamba abikole ki abitegeere nti kino nkiddukanya bwe nti era amaka gano tutuula kyova olaba mu eri sweeter marriage gye njogerako nina programu njita round table nga bwolaba tutudde wano kitegeeza muba mwekwana era mutera kgenda out oluusi njogedde ku mwaba.com kati mutera kgenda out kameeza nga kano oli ne yeemuula ka round mukatandise bameka babiri kati kitegeeza bwe mufuna obutakkaanya bwonna go back muddeyo bameka babiri kwa mwa babitandika era kyova olaba nkayita round table ngera ke tutudde kana ka round tuli mu kunyumya wano kati bwali naye bannange abe wamwera kati tusooke tuddeyo eyo tutunuulire gye byatandikira ebintu bigenda kuddamu bitereere lwaki 1 birimu obugumiikiriza 2 tokuze n'oyo si malayika 3 oba oyagala oba toyagala waliwo ensobi ezigenda okujja kubanga abaana olunaayingirawo lava egenda kwekubira esayidi awo ekyo kikkirize awo oba oyagala oba toyagala kino nkikubulira sami wano nga mukyali babiri ojja muswitisa ojja mugira ki bannange otuke nomwetikka ku kibegaabega omwana olunajja kubanga sinakyo oba oyagala oba toyagala lava egenda kutukamu gwe lwana esigale ng'ekutuse koota nga yeri ku baana eno esigale nga teri koota eri ku ggwe ng'ensanvu eriwo asa tugabeere ku baana ekyo kkiriza oba gaana ate ku sayidi zombi ku mukazi n'omusajja anti kati byonnyonnyodde awo byonna byandibadde birungi naye nebyo byogambye ebya kaliki ebyo bya sitaani kakati tukiraba nti awo waliyo obuzibu kati lwaki tulina kugulumiza ebyo bikalikya mbono munyarwanda mbono mugundi kakati nkwekizambu bwe batugamba era bwe batusomesa nze nkoze emikolo gy'abanyankole nga n'enkola gye tukola mu ffeene ey'okuleeta ebibbo by'ennyaanya ey'okuleeta ebiki ebyo ne tujja ewasenge ebyo biki bano bannaffe bayita ebya sitaani ate eri ewaabwe birala beeyambalira amasuuti mugye mweyambalira ekkanzu kati ze kalica zenjogerako nti buli omu yateekawo empisa y'ewaabwe kati empise empisa ogiraba kyokka ate yeekuuma amaka maama eyo giraba gwe sami kkiriza gaana lekayo mu butonde bwo obw'obuzaale bwo kiri kye tuyita omusaayi oba oyagala oba toyagala oyagala owulire bulungi nga mukyala wakufukamidde ekyo kiri nakyo okiwulidde naye mukyala wo oba oyagala oba toyagala ewaabwe tebafukamira kati ogenda kuguluba nakyo kati ekyo kijja kimuteekamu kati ekyo kyoyita ekyo kyekivuddeko obuzibu kyova olaba bo baalinga ku mwana waani kati nzirayo ku bufumbo buli bwewayibuuzizza ekibuuzo kyova olaba ye gwe teweerabiranga baakulabira mbusami ojja kuwasa muwala wa Kakeeto oba oyagala oba toyagala kyekyaleeta amaka okukola ki kyova olaba saagala nkireeta olw'okuba nti mu sweeter marriage ntera okufunira abaana ne bafumbirika saagala ogere kuba kati bagenda kujja bangi nange nfunira kuba bali ebyo baagala bufumbo bayitirivu naye ng'amazima gali nti kuba kwetegereza kw'amaka bwe gali eyo ennono bali baagirina eyo gwe gy'oyisa empisa yaki nga sami towasa mugundi wa bali bali abantu ekawase gwe bali abantu banne okitegedde bamanye nti eggumba tujja diteeka mu nsonda wano muleme kukubagana kyekyaleeta amaka gabi okuyimirira naye kati ffe ogenda n'ogwa mwana w'oli ekiri mu kyaki jjukira obulokole buno kati kankuwa example yaffeeyo obuzibu bw'obulokole bwe tulina kali kyaze ezo zonna zaalokoka ne ziba wamu eddiini zonna zaalokoka ne ziba wamu etyoka tufuna akatogo eyali omusiraamu kati yafuuka mulokole eyali omukatuliki kati yafuuka naye bali bwe baalinga bakyali mu bukatuliki bwabwe
Omukatuliki awasa mukatuliki. Yes. Omusiraamu awasa muki? Era nakati omuyisiraamu awasa afumbi. No, proso agenda maka ga Haji. Mboli mulokolo ononye muwala we ku nsonga ki? Oba kisegedde? Nze nina topic gye nakozeeko. Listen to one. Nga we nagambye eri area y'obusumba. Bakuyita n'ogenda okansoli. Naye ng'omusumba kimusobedde. Musumba yawasa omukyala. Omukyala yali musiraamu. N'azaala abaana bano bazadde. Omwana bw'akuza omuwala amuleetera omulenzi musiraamu. Taata waka musumba. Taata agamba toleeta musiraamu oyo waka. Omuwala ajjeeyo point agiwa taata we. Gwe nga wasa mama wange nga musiraamu. Point. Kati olabye naye musumba ye bamukubye point. Kakati ng'omusajja kye kyatuuse okumpita ajje tutuule. Musumba alimba. Kakati ajja omanyi bw'agamba nti maama yalokoka. Naye yalokoka omufunye. Okitegedde yalokoka ne babeera ki? Bonna. Kakati nange era saali mulokole we namukola ki? Taata aleetayo ensonga. Kati omwana ebyo teyabiriimu. Omwana teyabiriimu. Teyalinawo kubanga omwana ono ajjidde mu kwekwana gundiya. Kati sitole baginyumya bunyumya. Aze mu ntambula yammwe. Kati ajja wanaamuga maama ono yali musiraamu. Kati laba omwana akikola ki? Akikwata. Kati bwe yafunye boyi musiraamu alinamu ettooke weeriri. Omwana ye agamba ndeeta ki? Musiraamu wange. Taate waka kati yafuuka musumba. Tayagalira ddala. Kati abuuza kati basheeka ba imaamu batuule wali ate bo abasiraamu balina enkola. Nja kunyumiza nga tuvuddeko ku mukutu. Nja kunyumizayo ku kasitole kamu. Omusumba kyamutuukako wano. Ng'ate nze nkirimu wakati ne nnoonya bwe nkyegatta ne kinsobera. Kati baba imaamu lwe mujja okwanjula. Lwe bawoowerawo. Ate bawoowa taata na mulenzi. Tebawoowa muwala naki? Obadde ki? Okay. Ojja kubiŋŋamba ebyo. Kati nga kitegeeza taata gwe pasita. Ogenda kutuula wali n'omulenzi oli gwe baleese omusiraamu babawoowe. Balimanyi bawoowa awasa n'ono gwe bagenda owasa. Okuwoowa kye kikyo. Kweko kwali badde okuwasa embaga. Eyabwe y'abasiraamu bwetyo bwebeera. Bagatta bali. Bagatta taata. Balimanyi bagatta. Wapi taata na taata? Taata na mulenzi. Okakasa. Obadde ki? Kati gwe bagenda okuwa obuwongo olwedde baagize dda. Eno kyetwandiise okuzaalibwa kuno okuzaalibwa nti taata amukuleetedde omuwala amukuwadde mu kyaki. Ebyo nga tumuyingiza mu kyaki. Bo wali bakimalira awo bagatta taata na gundi awo. Mikolo gikolebwa awo. Nkugaye njibeera mungi kola emikolo gyabwe. Lwaki ate bagatta taata na? Ye nnono ye kalicha eri gye nkugambye. Byo kye bakola. Mu ddiini yaabwe bwe bakola. Era kyekyabwe. Kyekyo. Kati era bw'onoosanga eno nali mbuuza omu ku Swahaba nga mugana ye mwenga temugira mpeta. Naga kakati n'abeerako n'empeta nyalumu. Ffe baatuterawo ekkubaawo. Awayira point. Ntekeke n'abananya. Kati ffe baatugirira awo naye nga naffe eri zitukola ki? Kyova olaba eri taata tumuwoowa. Kati ng'oli takitegedde. Kati tuddayo wali. Lwaki amaka gali ganywera nga galinga nju bawasa mwana wange? Nze nga ngenda kuwasa mukyala wange taata yantuuza. Nalina emyaka 33 nemuga taata ngenda kuwasa. Naye ngenda kutandika kunoonya mukyala. Kuba nali neetaddemu enkola nti bwe mpeza emyaka 33 ngenda kukola ki? Kuwasa. Era bwe gyawera ne ngende wa taata nemuga taata kati nkuze ngenda kuwasa. Jjukira taata wano mu Buganda yakuwasiza omukyala. Kati nalina okugendayo eri. Ne bw'aba takutte n'akwatayo omutwalo n'agukuwa mu sente zo z'ogenda okuwaayo ng'omutwalo aba akuwasiriza ki? Omukyala. Ekyo tukijja eri mu Ibulayimu kye kiri kye ngambye ngenda kujja nga ngenda kusomera kati nnono eyo ya kalicha gy'oyogerako. Kati taata n'aŋŋamba wano wammanga mwana wange bw'obanga owasa noonya omukazi Omuganda. Omuganda bw'abula funa Omusoga. Kubanga abo tulinaanaganyemukko mu ki mu nkola. Omusoga bw'abula kale gendako ku Munyankole. Naye tosukka kaawo. Kati nangayidi nga bw'atyo nnoonye bwe ntyo. Kati bw'aŋŋamba bw'atyo n'aŋŋamba naye towasanga omulundi nampa ababe mugundi gy'alina era nampa n'ensonga ze nga ozitunulira ziri ki? Oyinza okuva mu bamuli asooka. Okitegedde bw'akireeta bw'atyo. Kati bwe naddayo okunoonya nga first priority wadde njagala ow'akabina omweru omuwanvu atazaalangako ebyo tubiina abalenzi bw'oba onoonya kyokka gwe wazaalako naye oganjagala atazaalangako. Njagala omukyala atazaalangako. Okitegedde kati mugira bwe nti
naye first priority mu bwongeri muti nakusooka kufuna muki Muganda wabula ngira omusoga era bwe nafuna nasooka kufuna musoga nanjuwa oyo atya testimony yange ng'ate amaze okukkiriza oli oba nakunyiza nanjuwa bwe naddamu priority yanzirako yansula ku Muganda ate oli omuganda kakongoliro abali ne mbuyinzi obwennono oli oyo nga mukazi watu yalokoka n'asirika teyaŋŋamba mala kumala naye emyaka egi nga ndaba waliwo ebitatambula ebitagatta ndaba omukazi omufumbo mu maka amaganda waliwo ekitagatta nampulira bintawanya ne ŋŋaaka nkoleyo marriage tour family tour tugenda alabe ku beewange nange ngende ndabe ku beewaabwe tuli mu bufumbo nno tugattiddwa naye emyaka egi ndaba waliwo ebitakola ki bitagatta tayunga biri nga ono omukyala kyakola si kyandibadde akola ki akola waliwo ekitali ne neetooloola ne mutwala ewaffe nalaba obukojja obw'ab'ente nati Abanyarwanda bonna beddira nti obw'ab'ente ne bwetooloola bwe tuti ne tudda mu baffe mu Buganda tujje mu bukojja bwe nina okugwa mu butaata bwe kubanga gye twamalira taata nga musajja Muganda abali gundi kati ebukojja nga mumbejja mba kukimanya luli nga sinnamuwasa ti mumbejja nali sikola ki walitowasa kakati olwo muwasizza tekikyadda mabega nayina okukola ntya nayina okutandika ntuule muwe ekyange njeeko mu kike balansinga amaka kyekinfuula kojja akojja bya sitaani kati tokiraba nga nina okutuula manye nti bwe mba nkansolinga abantu mu marriage zaabwe ne zituula eyange sigenda kugirinda ekola ki teyina kuyubuka kakati nina kutuula mumanye kiki obunafu bwa mukyala wange buliwa bwe buno kati bali abakulu kye baatusinganga abedda baamanyanga respect abakyala bano baagiwanga nnyo abaami baabwe kyokka n'abaami baawanga nnyo abakyala baabwe respect etya yakimanya ebyedda kino kye ngenda okwogera kyakakati temukitwala kyedda abakakati temukikola kubanga abedda basobola kimanaginga abakakati temusobola kimanaginga bakolanga bati omusajja owedda yakimanya nti emmere emu tekola ki nkugambye nkwata bulungi tukitwala era tugenda nti pasita yatugambye oba Alan yatugambye diskireyima gitwale ngikuzzizaayo nti edda baamanyanga nti omusajja yeetaaga ki musajja n'atambula nga n'agenda mu basajja banne eyo gye baaliranga emmwanyi ebyo bwe nnajja okwogera nja kubyogerako gye baaliranga emmwanyi ezo z'owulira kati tukola mu gundi mu mikolo bituyombye ebyo kamala kati nga babeereyo maki baafunanga obuntu bwabwe naye yawanga mukyala we gaapu n'omukyala akole ki yeetaayeeko ompulidde ng'akimanyi nti endi eneemu gy'alya alya mugoyo gwokka lumonda abeeramu n'ebijanjaalo alya mugoyo gwokka naye yeetaaga okulya kawunga ak'ebijanjaalo ebibisi we birina kawoowo kati baalabanga ng'omukyala akukuta kye bagamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba ekyo nno kiwemula lwakuba tetwagala kyogera mu bantu tebakimanyi olugero kyovola bwe tuba tukola emikolo tetulwogera waliwo egundi ze tutayogera ekyo kiwemula nnyo bwe nakiku explainingira oyinza nokyewuunya biri byobadde obuuza ebyabasenga ebyo byobadde kati omuntu ono yalabanga ng'omukyala atandise okukutanga bw'agenda ku ttale tetayagala kuvaayo kusumulula mbuzi tayanguwayo amanya nti omuntu ono ayinza okuba akukuta n'asikaali omuntu ono ayinza kati yalekanga kagaapu oba yafunyeyo kabooyi akakola ki kati bwe yagendanga mu Stensen ne basajja banne okwewaamu ng'aleka gaapu eno bwe yaddanga teyaddanga mu bye mukola kati odde osooba nga bw'owuliriza oba waliyo ki yaddanga ayimba bwe waba waliwo ensobi ewaka bugitereeze mangu omukyala ontegedde era baayitiranga mu ttooyi n'abeerako ajja ayogera omwami waawe ati omugaso nga gwaki kati nkigambye nti kyova olaba nti bwe tuba tuteekateeka abaana tubagamba ebintu bingi mu ebyo bye twogera ebyo bibagirayo ng'example titojja buzi waka ku kati amaka lwaki kati gakutuka essimu olutuuka ewaka bwoti otandikirako kulaba Sami avaawa amazima Sami ava kunoonya ssente abadde anoonya ssente naye mukyala we bw'atuuka atuukira mu ssimu eno unknown number eno yaani sebo ojja kumbulira eno yaani naye ye oli owedda
yajjanga akola ki muzayi Katabalwa oli otyeyo nange bwendyeno nga yeefula ng'akoze ki ekimuleekaanya tisinga ewaka wabaayo ensobi yonna omukyala gy'akoze oba ayenze oba akukusa oba akoze eki atereeze mangu agenda era bwe yajja nga teyatuukirangawo bulungi oluusi atusooka kugenda mu ttooyi oba oluusi atusooka kuyita ku lubalaza agenda ayimba akooka akayimba kakola ki kyekyakumanga amaka gaabwe nti ne weba waliwo ensobi oli gy'akoze munaagikola ki era yamugakkirira nsobi anti kaakati njagadde okulaga nti bano abaagadde okuva kivula bwe mbamba kansolinga nze mbabuulirira ddala nimbagamba nti waliwo ebintu ebimu mu butonde kkiriza oba gaana ng'omwami wo muyombi teeka ekyo kikkirize nga muki nga ye muyombi kati kola ebimuleetera obutayomba anti awo si wengenda omusabira awo togenda kubikkirira kati olwo nja kukisembayo n'ekyo kubanga ye point yenja okusembayo ennaku zino ki kye bayinza okukola njagadde kukulaga bali abedda bakolanga batya amaka ne gabeerawo nga gali strong so kino okumanya nti gundi w'omuyombi mumanye bw'omala omutegera omanya bw'omuhandoli nga nze nkulaze sikulambululidde kubanga eby'omunju tebitotoba nalaba nga aliwo ekitagatta wa mukyala wange nange n'olaba bwe nkiraba nayina okukola ensonga nginoonyereze nengireeta nga bana tugenda kolako ku family tour ndabe alabe ewaffe mu Banyarwanda beeyisa batya mu Baganda ne muleeta beeyisa batya ne ŋŋenda ewaabwe kati mugende ewaabwe ensanga cause ng'eri bukojjaabwe bwe ngisanga nenzira ewaka nenzijjayo obukugu buli ggwe bw'oyisa obwa sitaani bwali butya kutuula ku analyzinga nsonga nnyimirizaawo nti amaka gange nga edi nimmanya nti mukyala wange kino takisobola kukikola kino ate nze nsobola okukikola wano twetaagawo maidi nti nedda nti maidi bw'anajja mukyala wange alina ebbuba lingi bwe naatunuulira maidi akabina osanga si intention yange ejja muleetera okukola ki kati oluyombo lujja beera kati awo nga kyenkola nga mmanya nti kino kyatasobola kukola nze kankikole amaka gange ekyo n'okisootinga ontegedde oba kati ennaku zino kyekibulamu kati nze nkulaze nti nategeera owange mu myaka 2 so kyogezaako gamba okwetegeera bwe buzibu tetufaayo nnyo kutegeera bantu baffe Sammy, that's a big challenge tulina olowooza owasizza kintu kyo okitadde waka alina kufolowinga buli kyoyagala kumbe waliwo ye byakuze nga gwe byotwala ng'ebikulu ewaabwe bya kisiru tebirimu makulu kati gwe ali ku unique media kino kitegeere ekigenda okuyamba okumanya amakaago ye musajja ono nti Sammy gye yakulira ewaabwe bali bwe bati oyinza obutabamanya naye ogenda kumanya bwe yeeyisa n'otegeere munaafuluuta nze nina abantu alamba kansoli naye ng'ekibatta oli kufuluuta kyonayitiridde okufuluuta kati nga nina n'obbabuulira biri by'obadde oŋŋamba eby'obukugu nina n'obbabuulira enneebaka kubanga nenneebaka naye kuleetera okufuluuta nga nina n'obbaga nti kati gula ppira eyakugundi gwe amaka nga gagenda kufaako lwakufuluuta naye nga kintu kyangu ne gundi y'ekitanda yokka gye baagiteekamu seri mu gundi nnungi jjukira ennyumba eri bweti baagigira bweti naye ze zino ennyumba ze bazimba nga kola ki abagaggo bamanyi bazimba ne bazimba ku bigundi bwe bati kati agira ekitanda akisulise kirimu kirina ka ango bwe kati ono yeebase Yesu byonna ebiva eno bwe bikola ki bwe biggukira eno mu nnyindo kati nga tulina okuddayo mulage ne bwe baseetinga ekitanda so kati obufumbo kitegeeza okuwasa oba okufumbirwa munno yentandikwa y'okutegeera omulimu ogukyasinze okubeeza obufumbo kutegeera munno ekyo bw'ona okimanya abedda bwe batyo bwe beetegeera bw'omutegeera omurespectinga one manya Sammy ono ye yampasa nze mukyala simumanyi linnya nze Jeni ndi mukyala w'ono wa Sammy nina kumugondera alina byakola bye ssaagala nina kubiteesaako kyova olaba nti mba encouraginga nnyo twala muno out tetegeeza ebyo bya sitaani kati awo we wali obulwadde tulina ba mu kyaki kyova olaba obufumbo bwammwe bugenda kuyuguuma
buli ssaawa yonna mubeere nga mutuyita buli kaseera ate bitukooya lwakuba tetwogera tulina kuguma bugumu bwe buvunaanyizibwa naye bitukooya ate temusasulwa ate osasula bayigawe sirina nsasula nti sente ziizino kubanga ate teri kintu kyasinze kuba kizibu nga ministry ey'obufumbo kubanga teriya yabayombaganye ojja kubagira nti ate bakusasule nga bayombaganye ate wa oli abamubuzi ovamanyi babawa kasente waliwo ne gyogenda ne muvayo nga n'okwekuba beekubye antambule ngende kati kyembuuza kati ate ate emize egiyigibwa ng'olwedi tuli mu bufumbo nga muno teyagirina girina cause ziri bbiri emu eri spiritual emu eri physical kati nsooke n'eriwa soko gyo ya physical owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Gyosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748953 kakati oyinza okuba wali oyenda ng'era obumaama bukunyumira naye ebizibu biri wano nali njagala kuwasa mukazi mweru naye mu processing ebintu bitagala nengwa ku muddugavu kali akali ke nali njagala kalina okusigalamu ke kandeetera okwenda buli bwenda bakumweru nogamba naye akantu ako kankolera omaliriza okoze eki kati gyejo emize egiri ki desire yeeyo gye wali oyagala nti njagala omukazi wa kabina buli bwolaba omukazi owa kabina owuwa ojjukireko alina muserebende tunula owa kabina n'owulira balaba musajja kugenda akanula eriiso talikola ki naye nga mufumbo nga n'obufumbo muki kati anti egyo batugamba mizimu lwaki buli kyewenjogera ku ekyo ng'oggwamu amaanyi fe batugamba mbu egyo mizimu kati tulina ogikuba kati kubanga nkugambye njogera ekiri ki ekyo kiri physical kyekiri physical kyogamba nti Sami njagala kino nkuze njagala kuvuka nze mutabani wange alina emyaka 5 Joshua naye ayagala Subaru obulamu bwe bwonna buli bweyita bwe omulira ng'alimune agiranogira dadi ulira Subaru nja kugulira Subaru eyo kati oyo bw'alikula n'atavuga ku Subaru kijamuyisa bubi kati bw'alifuna ekintu kyonna ekimuleetera okufuna Subaru ajja gifuna kubanga eyo desire gyakola ki gyayagala kakati eyo kyekireetera emize gino omuli obubbi omuli obuki wabikolanga nga tonnafuna muntu ono oba wayendanga nga tonnafuna muntu ono oba waveene mabega ng'olina ebyo kati ozze nabyeeno bwe bbu ne bigwawo kubanga omuntu gw'ofunye si yafitingamu ebyo byokola ki olwo nkuzaayo wali mu Genesis egamba etya egamba nti Katonda n'akola omusajja n'omukazi omulundi gutya gumu kyovula mu product nga obumba gwe teyatawana kubumba mukyala weeka yamugjamu bujja mu lubirizi ali naye challenge tulina nti kati abantu bangi bali mu kufitinga mu mbirizi ezitali zaabwe bwe baava awo kati zirina okubagana ezimu ne zimenyeka oba kitegedde kubanga si lwe lutuufu naye olutuufu luli bwe lujja anti olutuufu lubuze gye luli gwe otaaluwulira n'okumanya tolumanyi tulunoonyezza lubuze kati ekyo kyekiri physical gy'emize egyo egiri ate kati ne ku gino ono omusajja yali tubadde teyali muyombi omusajja kati ayomba buli kaseera buli kantu akatono ayomba ngenze mu kye tuyise spiritual ekyo kiri spiritual kati ekiri spiritual kivaawa waliwo kye tugamba nti jjajja wa jjajja baali bayombi gwe gy'otamanyi nga ne jjajja tewamumanya tewamumanya nako naye nga jjajja we yayomba ekyalo kyonna ne kimutuuma n'okumutuuma erinnya nti ye mugundi w'oku kyalo oyo muyombi okitegedde naye tewakimanya najja azaala abaana basengaabo ne bajja bayomba tobamanyi nako gweno be bajjajja abo ababeera mu sengaawo kati ne bajja bakuzaala taata waawo n'abeera mulungi nnyo nga talina buzibu bwonna
ye ne kimubuuka kiyinza n'okubuuka abantu nga babiri ne kikulumba ku generation yo kyova olaba bwe tuba tusabira mu kye tuyita marriage eki kyenaga family prayer altar tuzaayo ne tudda mu generation 4 generation back kuva ku yiyo z'otaalina nako olaba bulabi ng'oyenze ng'owulira ekyoyo kizze sagazi abasajja balina akasagazi bonna bakalina akasagazi kali mbakazi anti kati mumanyi buli kimu kiwa bakazi kiringa baana buli bonooneka buli baana bonooneka nti abakyala beekwata abaana gwe tobalaba wano bekubakwawukana omwana wange kati nina nno eyabbye omwana yamubbye ndi mu misango so kitegedde yabbye omusajja ate buno abakyala balowooza basinga okwagala abaana oba kitegedde abasajja kati eyo omuze ogwo gubuuka ne gujja ne gubuuka generation eri gujja gugwa ku generation ye omwana from nowhere omuwala n'atandika okuyomba naye nga gwamuteegerawa gwamuteegera alimala kufumbirwa sanga omwana olwafumbirwa bw'ati nga nti ono tetumukkiriza kufumbirwa abe waffe tebafumbirwa afumbirwa atya mu ebyo ebintu kusituka ebyo biba spiritual ebizza obuzzi gwe weebuuze luli bw'obaddewo emyaka 4 tubiyombi olumaze okukola embaga omuntu n'atandika from nowhere kati olwo nga biri ebyabasenga byo ebyamugaana biri kati byowulira bano bye bagamba ebya sitaani ebibeera awo ebyo bye bakola bali basenga baabwe biba bireesa obuzibu kati ebyo bantu bye balina okunnyonnyola abantu nti koze ezo ziva ku ebyo ebyava kyova olaba nti mu marriage gundi eno buli bwenjikola ennyo tera nnyo okukola kye tuyita family background nze sekusabira busabizi era tojja nti ngenda kusabira nti oba wampise jangu nsabire nedda tulina okusooka okunoonya koze kubanga abantu abo olaba batambula bagende wagunira abasabire ne bagende wanina yo bani yakiŋŋambako ne Sonko pastor yakiŋŋambako nti wojjeewanga okusabira tusooka ne tuddayo tutandika okunoonya koze eno bino bivaawa awo manyi ogenda kukuba ekituufu olwo amakulu ga prayer gakola ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.